olugendo olwo olutambula. Mu basomesa abongezeddwa omusaala mwe muli omusomesa owa primary naye nga yeewa certificate nga certificate gy'alina avudde ku 49,684 n'agenda ku 7,000. Head teacher owa primary school avudde ku 7,712 n'atuuka ku 1,553,976 kugamba kumpi akubisizaamu emirundi ebiri. Graduate teacher ono owa degree avudde ku 7,445 n'agenda ku 1,357,964. Head teacher owa arts ono ye avudde ku 2,227,984 n'agenda ku 3,356,125. Akati egyo gy'emisaala emipya egy'abasomesa gye bagenda okufuna, naye ng'oggyeko abasomesa mulimu n'abalala abongezeddwa ssente oba abongezeddwa emisaala okusinziira ku emirimu gye bakola. Mulimu ba deputy chief administrative officers abo ba ku district, deputy city town clerks, city division town clerks, assistant commissioners, bano bonna abali mu ministry zonna ate nga omusaala gujja kuba uniform. Tewakyali gamba nti ate ono assistant commissioner ali mu works, ate ono ali eno, ate ono bajja kuba nga bafuna omusaala gwe gumu. Heads of departments of local governments, bw'oba olinayo taatawo bamukwano gwo mugambe nti akasaala kalinnye. Public officers abali mu salary scale eya U2 abo nabo omusaala gulinnye. Of course ba head teacher mbogeddeko, deputy teacher, senior education assistants and education assistants in primary schools. Head teachers and deputy teachers and teachers in secondary schools with backgrounds in arts abo bonna balinnyisidwa. Head teachers, heads of TVET of humanity and teachers, instructors, tutors with background of arts abo bonna balinnyisidwa. Ba ferry captains bano abavuga ebidyeri balinnyisidwa. Ba operators aba graders balinnyisidwa. Temugaa nti olw'okuba nali mu works kakati tandise okubalinnisa emisaala nasanze kyateekebwateekebwa. Mortuary assistants balinnyisidwa n'aba x-ray attendants nabo balinnyisidwa. Okyasekera mortuary attendant naye lumu ffenna gye tugenda okusubira olunaku lumu n'olwekyo teseka oleka afuna akasente ke bw'oligendayo akwate bulungi. Kale saala gye girinnyisidwa naye nga bwe ŋŋambye details ziri mu circular mujja gifuna oluvannyuma. Ensonga ey'okubiri eri mu document eno gye nsuubira ejjo tukwatako abangi nammwe naye oba ne baganda bammwe y'ensonga ya pension fund, nti gavumenti eteekateeka okulaba ng'eteekawo public service pension fund, nga kati omukozi wa gavumenti kasita omala okugenda ku payroll ya gavumenti ejja kuba nga ekuteerayo akasente 10%, emitwalo 10 ku buli 100 ku musaala gw'ofuna ng'eziteeka mu pension fund. Gwe ku musaala gwo ojja kujjako 5% naawe oziteekeyo kwega naawe ofune obwannannyini omanye nange nina kentaddeyo ku pension fund. Engeri gye kijja okukolebwa ekyo detail tujja kituukako, naye nga njagadde obabuulira nti okutandika n'omwaka ogujja 2027-2028 budget tujja kutandika fandi ejja kutandika okukola. We twogerera kati tuli mu nteekateeka yaayo, boodi yamaze okuteekebwawo n'ebirala byonna n'okukola benchmarking gye muwulira ennyo. Tukozeeko benchmarking e Kenya bakola batya, Tanzania bakola batya, tulabe pension fund eyo eneetambula etya. Ekirungi kyayo ku pension fund kijja kutegeeza nti omukozi wa gavumenti watuuka okuviira ku mulimu pension yeba ngeri ready era asobola okukola ki okugifuna. Nga tebikyali byakutambula genda Wandegeya addayo Kampala agenda egindi, pension ye nga agifuna. Wabula kyenjagala okulabula abakozi ba gavumenti nti ensonga eyo bw'eneeba etandise, guno omuze ogubaddewo
ng'oli kumpi ku retiring ate n'oddayo ng'okyuse fayiro taa olunaku lwe mwateekako lwe nazaalibwa si lutuufu, ebyo tebijja kusoboka kuba kati buli kimu kigenda kubeera ku kompyuta, kijja kubeera automated. Kasita omala okuyingira mu system ne bakukwata ku system togenda kukyusa ate banne mwankwata bubi badde sinatuuka kuvaamu badde mbuzaayo emyaka 2. Ekyo tekijja kubaawo. N'olwekyo ebyo bye bimu ku bintu ebiri mu kiwandiiko kino kye mujja okufuna, naye nga bye twagadde okubabuulira nti gavumenti yeewaddeyo okulaba ng'erongoosa embeera y'abakozi baayo mu public service, okulaba nga nabo banyumirwa okukola nga baweereza eggwanga lyabwe. Nga mmakubira mulanga bannange naddala abasomesa n'abali mu kategori naye nammwe abantu abali mu bulamu obwa bulijjo abatali mu public service, ambasaba newankubadde emisaala gino girinyisiddwa, bw'oba obadde onywa kafirifiri kamu togamba nti kakati gulinnye kanywe busatu. Mbasaba tubeere muno twefuge nga akasente kano kazze. Okusooka tomala gagenda kusaasaanya kubanga ofunye nti mbadde nfuna $7,000 kati ndi $1.5 kati kaneeyongera okukola ki? Okunywa oba kaneeyongera okusaasaanya. Ensobi emu gye tukola ng'abakozi tugenda nitulowooza tusobola okusolvinga problemu zonna eza family. Buli problemu ejja ye gwe oyagala oweeyo, oyagala oweeyo, lyafiiriddwa waayo. Mulina okutandika okuba ne financial discipline. Sente zino bwe zinaaba zinaakola amakulu tomala gasaasaanya sente zo z'ofunye. Ekyokubiri, tuyige okutereka, tuyige okweterekera akasente. Abantu bangi mugamba tisobola kutereka kuba sente ntono, naye bw'oba tolina discipline ya kutereka nga tekiri mu bulamu bwo, tekiri mu mutima gwo, ne bw'onoofuna biliyoni era tojja kutereka. N'olwekyo mbasaba abakozi, bw'ofuna akasente sooka weekomitinge ku sente zange ebitundu 5 oba 10 ku buli 100 zo zijja genda mu saving, era ozijjako nga tonnaba kutandika kusaasaanya. Tokola nsobi ya kulowooza nti kamala okusaasaanya ezinaasigalawo zenna savinga. Tojja kusavinga, togenda kusavinga n'omulundi n'ogumu. Sooka ojjeko eza saving olyoke osaasaanye. Senga tunaaba tukoze bwe tutyo, essente zino zijja kuba n'amakulu. Bwe tunaaba tetukoze bwe tutyo, n'essente zino tezijja kuba n'amakulu era zijja kuyita mu buyisi mu ngalo. Tuleme kubeera nga tulina emize emibi. Leero weewoze wa Katumba, enkya weewoze wa Madamu Wanyoto, luli oli mu money lender gye weewoze, luli ogenze mu banka mu wasaako, omusaala gugenda okujja nga tolinaawo n'akamu. Eyo si discipline nnungi. Mbakubiriza tubeere n'empisa sente zino bwe zinaaba zinaakola amakulu gye tuli. Mwebale nnyo, mwebale ddala.